Nesimye okubeerako nammwe eno ne ya alipoota y'embeera y'obudde okuva mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonze bw'ensi. Omwanza Bulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tunula ekifaananyi kya Ssemugenze kigula ku Ssemazinga Africa kiraga nti omukubo gw'enkuba gukyasimbye mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki obukiikakkono efuna enkuba. Wabula enkuba endala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu eva ku nsozi, ku nnyanja n'emigga gye tulina mu ggwanga lyaffe. Enkya ku makya mu masekkati tusuubira kusana okwaka kubamu omuli Nakasongola, Mubende, Masaka ne Kampala. Ne buvanjuba naye era tusuubira kusana okwaka. Ne buvanjuba tusuubirayo akasana okwaka. Wabulayo bukiikakkono tusuubirayo ekire ky'enkuba mu Kitugumu ne Moroto. Wabula Lira yo tusuubira kusana okwaka kubakubamu. Olw'eggulo mu masekkati tusuubira kusana era okwaka kubakubamu okuva ku degrees 28 e Masaka ne Kampala okutuukira ddala kwa 30 e Nakasongola. Buvanjuba naye era tusuubira kusana okwaka okuva ku degrees 29 e Jinja, Tororo ne Soroti. Mugwanjuba ye tusuubira ekire ky'enkuba e Masindi ku degrees 30, 29 Kasese n'Embalala. Wabulayo Kabaale tusuubira kusana okwaka ku degrees 24. Bukiikakkono yo tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatibwa kw'eggulu okuva ku degrees 28 okutuukira ddala ku 30 e Lira. Wabula yo tusuubirayo kusana okwaka. Ebyebunaayira tusuubira kusana okwememula e Dubai ku degrees 43, Kairo egenda kubeera ku degrees 35. Wabulayo London tusuubirayo enkuba ku degrees 22. Ebisobodde batuusaako okuva mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonde bw'ensi. Sigadde ndi Bulya Victoria, mweraba.